Omulungi alaba KTV kulikayo nnyo Mbulango babakama bange tukyeyongerayo n'emboozi ya Mwami Kasozi Vicent owa BANGAFI Uganda Limited. Mwami Kasozi, batabani bo Yesu bayambye obawadde emirimu era bakoze tubalabyeko bali mu business ez'enjawulo naye twagala okumanya gwe wootuula erino n'olowoozaamu abaana bano bayina kye bakwenyumirizaamu oba bayinza okubeera nga bagamba Mwami Kasozi yatufoosinga okubeera nga tukola emirimu lwakubanga ekintu kiki eyenga ye. Abaana abo okusinziira nga bwe ndaba kubanga okumanya nti omuntu akwenyumiririzaamu olaba engeri gy'akola, engeri gy'ayogera n'engeri gy'atwalamu omulimu. Nze ndaba nti abaana abo beenyumiririza mu kintu kya famire kubanga bakyali bato. Ekiseera kye balimu waliwo abantu abali mu myaka gyabwe era nga babadde nabo bakuze nabo ng'omuntu anoonya ne wanaaweereza ku kizimbe nga talabawo. Kati abaana bano beenyumiriza kubanga basanga famire etaddewo, bali basanze famire etaddewo ekintu ate famire nebakkiriza ne bakikolamu kubanga bangi abalina abaana ngaazi bennina nga tebakola nabo ng'omwana tasobola kubeera n'access ku bikolebwa. Mpulira bulungi nnyo ebiseera ebisinga abantu abakola ne bakadde baabwe oba abooluganda lwabwe tebeenyumiriza mu kukolerawo, abalala tebafuna mukisa, abalala basigala balina entalo ezifaanaganako ezigamba nti muganda wange tanjagaliza, muganda wange yeeyagaliza eka taata wange akola bw'ati. Naye nze ku layini eyo nkyenyumirizaamu olw'ensonga nti nze ebigambo mukadde wange bye yaŋŋamba nga atandika ekintu kino nange okundeeta ntandika okukola mu kampuni efaanagana bw'eti yandaga entandikwa ne gye tulaga n'ekifaananyi kyayagala kampuni eno ebeereko. Kampuni eno tegenda kulastinga ku Mwami Kasozi, tegenda kulastinga ku Lubanga Paulo, tegenda kulastinga ku muzzukulu, naye tugirowooza nti ejja kulastinga ebiseera ebiwanvu ne bwe tuli baffe tukoze eki. Kati omukadde wange yanteeka mu kintu okubeera nga tuzimba ekintu ekinaabeerawo nti n'abaana be nnaazala bajja kukisangawo ate nabo bakiweererezeemu. Omuntu obeera nga olina mulaalo y'ekintu oba strategic plan y'ekintu ky'okoleramu nga kifaanagana bwe kityo, obeera ne kaleji y'amaanyi okubeera ng'okitwala mu maaso ate naawe ng'oganyulwamu. Nja kwogera nti naakatandika ekiseera kitono kubanga natandika omwaka gwali gwa 2015 mwezi gwali gwa January. Olwaleero nandilowooza nti giweze buwezi gyawera emyaka egiwera emeka ebiri nga naakatandika okukoleramu. Sijja kugamba nti bingi nnyo bye naafunye, naye ebitono ennyo bye naafunye mu kiseera ekitono kye mbaddewo ndi mumativu mu byo ate ne byensuubira okutuukako mu maaso ndaba nga waliwo future. Y'ensonga eyo ne ŋŋamba nti ndi comfortable n'ekyendi nekyendowooza okutuukako ne wenkolera. Abange beenyumiriza era bwe batambula nkugambye abaana bange buli gye batambula oba abali ku ssomero babayita BANGAFI oba wa secondary oba wa primary oba abo. Abaana abange waliwo incident ezibeerawo ku poliisi n'akyamako ku poliisi awantu ne bw'aba DPC nakati BANGAFI wuuli wadde nze siriiko, kitegeeza nti babenefitinga dda mu kintu nti nga erinnya erya kampuni olwedde nabo libaliko, tewali ali wano nga terimuliiko. Kabeere kitango oyo gw'olabye bw'abeera ekibuga bamugamba nti taata wa BANGAFI naye kyamusangayo. Kati kitegeeza nti abaana bano balina okwenyumiriza. So ekyo kyokka balina bye bajjeemu nga bo abaana ekiwulidde ate nga bongera okuzimbibwa mu magezi okulaba nti basobola okubeera obulungi n'okusingako. Bino ebintu babirimu olwaleero nga byange ne mukyala wange naye babirimu ng'ebyabwe kubanga ekiddako bo ffe we tutali ekiddako ki okolerera bo ekiddako bo kubanga olwaleero ensimbi ze bafuna okubaawo mu bulamu bazifuna ng'emisaala naye ate era ne bwe baba n'ebinene ebibatawaanya era tubiyingiramu ng'abaana ng'ogyeko okuba abakozi ng'abaana balina emisaala ng'abakozi kubanga bakola mu kampuni era tubafuga mu ngeri ya bukozi. So si tubatwala mu kampuni ng'abaana naye tubafuga mu kampuni ng'omukozi bwe yandifugiddwa era bwe bakola ensobi mu kampuni tumuyimiriza
nadde ebbali kubanga ekyaliyo abato abajja kati bw'okitwala kubanga mwana n'akola byayagala sente n'azikwata mu kivandulo abo bamatha oba bamayika abajja tebajja kuzikola ki ate naye future gy'aluubirira tajja gisanga mu kampuni. So olwaleero bwe tunaagamba nti Kiwanuka twagala muteerawo faamu eyiye agenda kuteekawo ye ndikwata miliyoni oba 2 oba 5 oba 10 n'ateekawo zijja kuba zivudde saamuweya mu magoba ga kampuni. Tubalera nga tubazimba nga tubateekateeka mu kifo ky'okubateekerateekera kati bo tuli mu bateekateeka ti enkya singa tetuliiwo omwana amanyi ekibira bwe kisimbibwa amanyi bw'ayinza okukonvinsinga abantu bonna okubateerawo emirimu amanyi bw'ayinza okuweereza abalala amanyi bw'ayinza okuweebwa ssente z'abalala era n'azijjamu ekyomugaso ate nga ne bannyinizo bazirina amanyi bw'ayinza okukola ettaka amanyi n'omugaso gw'ettaka. Olwaleero Pawulo Lubanga amanyi ettaka kye ki era yeegomba okuba n'ettaka kuba naye yagula ddeeri lye nga mwana muto bw'ati. Ne Kiwanuka yeegomba okuba n'ebibira kubanga alabye abasimba ebibira n'obulungi bwaki bwabyo era ateekateeka okusimba ekikye. So ne Katumba ali mu supermarket yeetaaga yeegomba okuba n'edduuka eddene bw'anaawasa omukyala we bw'aba takoze naye mu supermarket ate omukyala naye amukolereyo edduuka kubanga naye akulidde mu busuubuzi. Kitegeeza nti abaana batwenyumiririzaamu ne boonooba obalabye obanga obabuuzizza n'obulamu bwabwe ekifaananyi kye balina kyakwenyumiririza mu BANGAFI company. Okubeera nti neenyumirizaamu muzeeyi kye yanteeka mu kituufu nkyagala nnyo era y'ensonga lwaki navaako ku bintu ebimu n'embyesalako nensobola okulwanira agroforestry kuba agroforestry I think olw'okuba nti bizinensi mpya kubanga ku research gye nnina mu nsi yonna teri muntu yalina kirowoozo kino. Abantu bangi bataddewo bizinesi ez'enjawulo naye ne tuziraba nga mu bbanga ttono ne ziryoka zigwa. Gwe ng'aludde mu bizinesi ki ekireetera bizinesi zino okugwa? Bizinesi ey'ekika kyonna esobola okugwa ate oluusi bizinesi tezigwa bugwi naye bannannyinizo baziggalawo abali ebweru ne balowooza nti zigudde. Naye bizinesi bwe ziba zigwa ebintu bingiko naye ebikulu biri bibiri. Ekisooka bizinesi bw'etabeerako kukkaanya erimu abagiddukanya egwa. Ekyokubiri bizinesi bw'etabeerako mu mateeka oba nkola egifuga era egwa. Kubanga ekyokulabirako nkugambe ni mukyala Kasozi ne Katumba be balabirira supermarket be bagiddukanya. Supermarket eyo eri mu myaka 6 naye erinnya enkola ya ssente zaayo buli mwezi nekyukamu neddawo nekyukamu neddawo n'ebigivuddemu nga nabyo bingi. Naye okumanya enkwata ya bizinesi ng'eriko n'enkola egifuga enkola ne mugigoberera ne mugissaamu ekitiibwa kikuuma bizinesi okubeerawo. Ate obutagoberera nkola eyateekebwawo ne mutagissaamu kitiibwa kisuula bizinesi. Kubanga omuntu ayinza okugamba nti tetujjanga kukozesa ku ssente za bizinesi zino okujjako ng'omwezi guweddeko ne tubalansinga obitabo by'omwezi ne tumanya amagoba ne tulyoka tukozesa ku magoba. Eyo principle ne mugikuuma neebanga gye mutambulirako bizinesi mujja gisanga nga namu. Okubala ebitabo n'okubikebera. Omuntu omu oyinza okwagala okumukebera ebitabo naga nti eyo mbalirira tonneesiga kakatolooza ffe ababeera wano tetuli bantu. Bizinesi teriiko bantu. Bizinesi eriko okukeberwa ne mubalansinga ebitabo ne mulyoka mukakasa nti ebitabo bye mubalansinze byenkanankana temuli zibuze. Obwo bwe bwesigwa. Era omuntu tayinza kwesigibwa nga tabaliriddwa ate omwesiga ku ki? Kuba oyinza okulowooza nti mutuufu ng'azituulamu naye okumumanya nti mwesigwa mutuufu kwe kuzibala nga bwe zaabadde era ne ziba nga mweziri. Ne mulyoka musalawo nti twafunye miliyoni 5 amagoba miliyoni 2 ebyetaago bye bino naye tukkiriziganyiza tugenda kukozesaako ku byaffe emitwalo ameka 5. Bwe mukuuma obulamu bw'ekyo n'obutakyalakyala obutaviira bizinensi n'ogireka ttayo kikuuma bizinensi ezo nga namu. Ekyokubiri
kwe kumanya nti business esobola okuvaawo kubanga business esobola okutuuka ekiseera nga tekyakola magoba. Si lwakuba bazibba, si lwakuba tebatunda, naye nga competition oba okuvuganya mu kifo ekyo kuyitiridde kati business nga tekyavaamu maki magoba. Musobola okutuula ne mukkiriziganya ti business eno tugiggalewo tukole business endala. Kati omuntu alina business ye ng'akulaba wano ku KTV magezi kigoomuwa kiki alina okubeera ng'akola okubeera nga yeewala ekizibu ekyo? Omuntu ali ku KTV tuwuliriza ffe ng'abasuubuzi tubeera batetenkanya. Omuntu kola omulimu ng'owulira ogwagala, n'omulimu gwo gunoonyerezeeko oba gukutwala mu maaso oba tegukutwala mu maaso. Bw'ozuula nti omulimu gw'okola tegukutwala mu maaso osobola okukyusaamuko. Ekyokubiri osobola okwongeramu amagezi, naye n'ekisinga ennyo mu abantu ababiri oba basatu oba gw'omu ali mu bizinensi yo kwe kutegeera nti bizinensi eyo mukamaawo. Bw'onootegeera nti bizinensi mukamaawo kitegeeza kumuwa kitiibwa. Bw'onoogiwa ekitiibwa kitegeeza bizinensi ejja kubeerawo ate naawe ekukuume ng'oli bulungi. Buli mulimu gubaamu n'ebisoomooza ate nga mmanyi nti n'eno kampani ya BANGAFI obaddemukko ne challenges ez'enjawulo. Nsaba onnokolereyokko ku bizibu by'osinza okubeera ng'osanga. Ebizibu bye nsanze okukola omulimu nga guno nga saagusomerera. Omulimu gw'otaasomerera okugufuula omukugu gy'oli gumala kutomeza bifunvu. Nawandiisa kampuni ya BANGAFI nga ngitaddemu emirimu mingi naye ne nsalawo okukola omulimu gw'ebiwandiiko okulondoola engabana y'ebibugagga by'abafu mu Uganda n'engabana yaabyo ey'obwenkanya. Naye nga sirina ssomero gye nagenda ne mbisomerera. Naye olw'okubeera nga nalina okwagala omulimu guno nafaayo okunoonyereza engeri gye nnyinza ogukola ogutuusa mu ngeri y'amateeka entuufu. Mu byo omulimu okufiirizibwa kubanga wewanditadde akakadde oyinza okuteekawo $5,000,000 naye ng'oyagala kutuuka ku kituufu. Ate omulala ye najja n'ateekawo $2,000 ng'omulimu mukoze gwe gumu ye n'ateekawo 3 n'atuuka ku kituufu. Ebyo tubisanze. Ekirala tukoze omulimu mu Uganda ogubadde omuzibu kubanga omulimu gw'engabana y'ebibugagga by'abafu ebisinga libadde ettaka. Omuli enkayana, omuli amayembe, omuli obutayimbwa, omuli okwokaŋŋana emiriro, omuli obuvumi. Ne tukola omulimu ng'abantu bakimanyi nti abantu abakola mu ttaka babbi ba ttaka. Kati ne tuyita mu buzibu obwo okutuusa lwe tutuuse olwaleero okubeera nga twenyumiririza mulimu guno nti omulimu tugukoze emyaka naye tugendangako mu kkomera lwa mulimu guno. Ate ne famire nnyingi ze tutuusizza ku kwesiima nga n'ettaka baali balinoonya baalivaako ne tulizuula ne baligabana. Abalala baali lyabalema okugabana ne baligabana buli muntu n'afunamu erirye ne tubeera nga tubatuusizza mu ngeri eyo. Naye nga mu bisoomoozebwa tukoze omulimu abantu abangi bwe bateesigiramu bantu naye ffe ne tubeera nga twesigiddwa n'okutuuka olwaleero BANGAFI kampani weeri tukolera wano ku Centenary Bank e Wakiso, banka eri miryango ffe tuli emabega. Emyaka gye tumazeewo abantu basobodde okuba nga batweyunira bava mu Uganda yonna ne bajjaawo. Ffe tuteekamu ssente bwe tugenda mu famire ng'eyo bw'emala okujja ne nga ndi waffe twafe ajja kojja teyatuwa ku ttaka gundi gwe baalekera otukuza ettaka lyonna yali tutundako. Administrator waffe bwe yamala ofuna ebiyinza ebintu yabyekomya ffe teyatuwa ne tubiyingiramu ne tubatereeza ne tubiteekamu ssente buli muntu n'afuna omugabo gwe ng'obusika bwa mukadde waabwe bwe yabulekera bwe guli. N'olwekyo nze ndowooza nti ebisoomooza kwe kugumira ebigambo. Ebigambo ne bitakujja ku mulamwa kubanga abantu boogera alina kyakimanyiiko n'atalina. Ekyokubiri ogumala okuba nti guvaamu ensimbi kubanga ffe tugabana ku ekyo kye tukozeeko. Bw'omala okifuna omuntu talowooza ze wateekamu. Agati batuteyiika nnamba kubaakoze eki naye nga emitawaana gyonna gy'oyiseemu okubatereeza tagikoze eki tagibalidde. N'olwekyo ebyo ebisoomooza bye tusanga. Ebisoomooza byo biba bingi naye ate omulimu guno gw'okola olabika ogwenyumirizaamu nnyo. Tusaba otunokolereyokko ku achievements z'osinza okubeera ng'ofuna. Ekimu ku achievement ze nfunye nti BANGAFI Company Uganda Limited yevuddemu BANGAFI Agroforestry
BANGAFI shopping center kubanga twasooka kuwandiisa BANGAFI Company Uganda Limited ne tutandika okukola sente bwe twazifuna ne tuddira edduuka lyaffe liri ettono obwedda lyembanyonyolako ne nakolangamu ne mukyala wange Kasozi Prosi Kasozi ne tulifuula BANGAFI shopping center ye supermarket omukyala n'abaana nabo ne balinnye eddaala ne bava mu kaduuka akatono ne bagenda mu dduuka eddene kinakugambe n'ensimbi zino teziyamba layini emu bwe tumaze ne tujja mu BANGAFI Agroforestry Company gye ngwana kiwanuka gye baddukanya abo nabo ne bafuna baddukanya kitegeeza nti tulinnye eddaala ekyokubiri twatandika emirimu gino nga tuli bantu ba wansi nnyo twali tumanyiddwa mu bintu birala bya bufuzi ebyo bwe bityo naye olwaleero we tutuuse twatandika ebintu bino mu myaka gye twabitandikiramu nga kumpi tuli mu mizigo naye olwaleero tuli mu maka gaffe agasooka ge mujja okulaba oba ge mwalaba ne tuzzaako amalala olwaleero tuli wano. Emboozi yaffe ne mwami Kasozi Vicent wa BANGAFI mukwano ndowooza obadde ozze ogifolowinga era oyina bingi by'omuyigiddeko bingi byayogedde ku business era nga mukwano ayagala okutandikawo naawe ali mu business manyi nti tosigadde kyekimu sikoze nzeka nkoze ne producer wange Clever ate nga ku kamera kubaddeko Shamim ate nga makeup artist wange abadde era Shamim nze ndagire Esther sigala ku KTV abadde batu streaming live mikwano mbatumiddeko nnyo abantu bange ab'emikono mikwano mwebale kubanga mwagala program ntuyo zange Nasuna mukyala Kalyowa mwami Kalyowa mwena mbatumiddeko nnyo mubeere bulungi program nyingi zikyajja.